obusenekerevu obw'abajulizi ba Uganda kati bwe bukwaniriza bw'otuuka ku kiggwa ky'Abakatoliki e Namugongo. Omutukuvu Papa Francis atuuka lunaku lwa nkya, era wano Papa wagenda okuvunnama mu bazilika ewali altari ewattirwa omujulizi Kaloli Lwanga. Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Ruhakana Rugunda, omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura, omuduumizi w'amagye General Katumba Wamala, nankulu wa Kampala Jennifer Musisi n'ebikonge birala bya gavumenti balambudde Namugongo. Rugunda ategeeza ng'eggwanga Uganda bwe lifunye omukisa ogw'enjawulo mu nsi yonna okukyaza omutukuvu Papa. Therefore, the arrival of the Pope in Uganda and in Africa is appreciated by all of us in Uganda and definitely most African countries. Ebyokwerinda e Namugongo buli olukya byongezebwamu amaanyi era n'ebyuma ebiketera mu bbanga birabiddwako nga byewubira mu bwengula. Tubakakasa nti okukyala kwa Papa kujja kugenda bulungi, mulaba gavumenti yonna eri wano, ate n'ebifo ebirala Papa ajja kugendamu n'okutwaliza wamu ekibuga kuviira ddala Entebbe kutuuka wano mu kitundu kino Kyekira n'ebitundu ebiriraanywe. Okwekuuma tukunywezeza. Bo abalamazi beeyongera okweyiwa e Namugongo, era waliwo n'omukyala avudde Jerusalemu n'obubaka bwakwasizza Ssaabaminisita. Sense the presence of God amongst his people. So we receive it as Kampala on behalf of Uganda and receive the blessing of God on our country. Omukyala ono agamba nti aleese eddoboozi okuva mu nsi entukuvu, era Uganda kati nayo ebaliwa mu mawanga amatukuvu. I'm Prophetess Sister Grace Gupana from Jerusalem, 180 Yafo Mahane Yehuda in the gate of Jerusalem. The Lord told me to come and deliver the replica of the Ark of the Covenant because this is a declaration that the earth is the Lord and the fullness thereof and all that dwells therein belongs to him. And that he said, bring my presence to the land. And as the Pope will come to bless the land, the presence of the replica is straight from Jerusalem. I don't know anyone from Uganda, but I'm hearing the voice of God. Sneaking out of the ark to be delivered here is only by the Spirit of God. Ugandan tribe and nation, you are special in the eyes of God. His eyes is never closed to Uganda. Ugandan, arise. Onafuye omulere n'asamaliriza ababaddewo. This is coming, you cannot easily blow this unless you are really blessed by God because it comes from within. Akulira ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo Father Vincent Lubega atubuulidde nti emiryango gya kuggulwawo olunaku lw'enkya essaawa 6 olw'ensonga nti abazimba bakyalina bye bamaliriza. Abalamazi abazze okuva eggulo twafunye abalamazi bangi kati bayinza okutuuka nga balinga 5 oba 6 abazze. Ekiriwe nti sibasobola kuyingira mu kiggwa nga bwe tubadde tukola kubanga tukyayooyoota tukyajjamu obusaaniiko wano ne wali. Naye enkya ku ssaawa nga 6 bajja kuba basobola okuyingira. Awo nno abajja kakati bannaye mutusonyiweko tukyalina akalimo katono ke tukyakola munda wano. Nga wabula ssaawa mbale bubazzi omutukuvu Papa atuuke wano mu Uganda, abanene bonna mu gavumenti babadde wano ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo era ne bakakasa nti byonna biteredde okukyaza Papa Francis. Jingo Francis, NTV.